zigenze okuwera ssaawa nnya ez'enkyaleero nga kkooti ensukkulumu wa Supreme Court ekubiko bugule era abalamuzi wa kkooti eno omusanvu nga bakulembeddwa mu Jotham Tumwesigye batandise okuwulira enjuyi zombi. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Caleb Alaka lwanjizza ensonga mwe luwakanyiza ebyo ebyasalibwawo kkooti etaputa amateeka. Kyokka n'oludda lwa gavumenti lufunvubidde ne lutegeeza kkooti ng'ababaka bano batalina nsonga nnungamu zisazaamu ebyo ebyasalibwawo kkooti etaputa amateeka. Era abalamuzi oluvannyuma lw'okuwulira enjuyi zombi basiza kimu nga nkuyege nga bwe bajja okuwa ensala yaabwe gye bujja. Abalamuzi baffe bagambye nti mu kiseera ekigere bajja kututegeeza ensonga ezivudde mu kuwulirwa kw'ensonga yaffe. Tubeebaza okuba nga batuwadde omukisa okuwulirwa era mulindirire, tewaliwo kipya, tuli bagumu, tukyali ku nsonga z'abantu baffe bye baatutuma okukola n'okubaweereza mu Parliament era tetujja kubyawukanako. We've always remained strong and firm, and we are still very strong and even more firm, more especially since the camp that took us to court is more divided than ever before. Kinajjukira nti mwezi gw'okubiri omwaka guwedde kkooti etaputa amateeka yasalawo nti ababaka bano bambuke Paalamenti. Ababaka bano tebamatya na nsalo ya kkooti bwe batuuka okwekubira enduulu mu kkooti esembayo. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungezi. About what?